buli omu gy'oli nkusindikira akatambi kano kagenda kunyumira bulungi nnyo, kalimu information enkulu, kalimu amawulire agasasamaza ng'onomanya kyanomba. Bwe mmala babuuzaako ngenda kusaba ekintu kimu, tambuza akatambi kano. Buli lwosi yalinga information eyo buli muntu yina abasobola ogifuna. Saagala obeere mukodo nga gweyagala kwerowoozaako bw'omu okusinga abantu abala bonna. Nkusaba otwala obuvunaanyizibwa sharinga video tunakyofiirwako. Option y'abantu 10 sharingirako 9 osigazeeko emoji teke ku account yo owa page yo. Omuntu atalina mugukire ku page eno aba asobola okulabira ku account yo ba ku page yo ne tuba nga tusobola ogenda mu maaso kubanga tuweereza abantu n'okuba nti bategeera embuulire tefa yonna so nga ate bw'ogaana okubuulira omuntu omutegeeza nti information yeno oba oli azaamanyiza omuntu yonna kanyiri bw'oweereza azaamanyiza nti omuntu yanza okufuna ekizibu ng'ate yandibadde awonyezebwa olwa information efuluma. Kale mmala babuuzaako bwentyo okubatuma teguba musango nti atuma omukulu tabagamaga. Njala mumpitira na President wa Murwa Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno, olukiiko olufuzi national platform abere ku video eno. Nsaba mumpitira na Yoseri Tibahabulwa Nyandwe abere ku video eno. Yoseri Tibahabulwa Nyandwe abere ku video eno. Nsaba mumpitira mutabani we General Bigodo Dere Drinking General, genetically modified general, katabira job yokanyuka unye gona manyage abere ku video mu host kanyugaba. Nsaba mumpitira wano bamba parliament mwenna nga sawodde mwani yani. Njala mumpitira abantu mu Buganda bonna babere ku video eno. Nsaba mumpitire abasajja ba National Labourers Movement aba NRM mbona babereko. Oba oli muwagizi, oba oli mukulembeze, oba oli ki ng'oli wa National Labourers Movement NRM nkusaba obere ku video eno n'obaka mubanja mugenda butegeera olwaleero. Ekibeetwa kimaze. Nsaba mumpitire bonna abazirwanako mu 1980 mpaka 86 nga mwali mukyali mu kiwayi kya National Resistance Army. Nsaba ontagingire oba taatawo oba kojja oba sengaawo nga yaliko mu nsiko mu 1980 mpaka mu 1986 bawangula ne batandika obbaze bali bawumuza. Nga Muganda ng'ali mu Buganda nga yawumula amagye nga naye yali mu kiwayi ekya National Resistance Army echa NRA. Nkusaba omuwa ojje ku video mu kasale mukamusaasaanyize nina security alert y'abantu abo. Sijja kulanda gange yajja okusaba eryato obudde mba mula bulungi nnyo njala tugende butereevu ku information eyandeese. Nga bulijjo osooka kubaza ba comrade mwenna betukola omulimu gwegumu ku mitimbagano egy'enjawulo. Abali ku X gye Twitter mbulamusizaako mwenna abakyala n'abaami bakola omulimu ogwo. Abali ku TikTok abavubuka abalenza bobuwala mwenna mwe balikola mulimu ogwo. Abali ku bwenyi bw'ekitabo Facebook mwe balikola mulimu ogwo ku makya n'olweggulo. Abakola morning shift, midday shift, evening shift, night shift mwe bali bali ddala. Abakomentinga, abasharinga, buli omu kyoba okola, abagulira abana data abakola buli kimu babi balikola mulimu ogwo temujjanga okwo. Bwe mala okuba nti mala babuuzaako n'okubebaza omulimu ogwo olwaleero na abakomredi bange babiri amazaalibwa gaabwe ga leero. Asookera ddala ye muganda waffe owa Dog Nation, CEO Dog Nation, wa president wa Dog Nation, muganda waffe Half London. Njala okwagaliza amazaalibwa amalungi, omukama akwongeddeko omwaka n'akuwa obusobozi okuyitamu mu mbeera eno ey'okutiisibwatiisibwa okuba tulwanyisa dictator. Kale munange happy birthday comrade CEO Dog Nation, omukulu wa Half London. Mukama akuwangaaza ne bw'owangala nabo bonna era asobola okulabisa ku Uganda empya ne famire yo. Era mmanyi nti buli kimu okikola ku lw'ensi yo nga togitiiriridde. Ebigambo bingi ebyogera naye ogumye nga naffe bwe twaguma kubanga tugumya mutwe nga mmale. No struggle butagumya mutwe tosobola gimala. Kale muganda wange CEO wa president wa Dog Nation, Half London, happy birthday to you comrade. Bwe nfa ku oyo ngenda kwolekera ku deputy spokesperson wa National Platform Stop People Power omukulu Alex Waiswa Mufumbiro. Comrade wa mukulembeze muganda njala okwagaliza amazaalibwa amalungi nawe bali kaddiwa mukama akuwangaaze manyina wezitibwa mu kusoomooza mu ntalo z'obeeramu ku marediyo eyo kwogerera ekibiina n'okugidifendinga mu ngeri yonna. Muganda wange Alex Waiswa Mufumbira njala okwagaliza amazaalibwa amalungi. Emyaka gy'owezezza sigimanyi ne as long as nti okula woli mukama kyakkingiriza era nkusabira buli kimu kitambule bulungi. Ate era nga sinafundikiraawo nsabe Saara n'okusabira mukyalawo mukama amuyise mu njega y'ekirwadde kya kansa asobole okuba nga amusuusa. Kati bannaye mwenna njala bategeeza ba comrade nti struggle tugirimu abantu bangi nnyo ne buli muntu alina ebizibu bye by'enjawulo. Abantu bw'atajja kuga nti alina ekizibu n'asirika oba n'akola ekintu eky'enjawulo
oba n'oli ngalemedde mu struggle nenga mulaba nga atalina lizibu kitegeeza nti abeera muzira. Comrade Munafoyo, Deputy Spokesperson National Platform, Waiso Mufumbira mukyala we ayina ekirwadde kya kansa kyabiisana nakyo katumusabira asobole okisuuka. Kale osobola omukubirako essimu n'omubuuzaako lw'ensonga nti ayita mu bingi naye era alemerako n'akola emirimu gya struggle mu ngeri yonna esoboka. So Comrade Waiso Mufumbira, happy birthday. Omukyala tumusabira asobole okusuuka mukama asobole omukuyingiriza. Kale abo malo batumirako bakola malo bagaza birthday then banzigala obugazi tuba tugenda butaize ku security atafa ku security alert then tulyoke tugende ku video eyatulese. Security alert yale njala jibategeeza mujule bulungi nnyo. Mbagambye ngenda gisindika eri bana Uganda mwenna okusingira ddala abaana abaganda bazzukulu bannambi abayingira olutalo olwa 86 nga mulwana ne Yoseri nga mulowooza muntu buno bakanjala bubaweereza bugende gye muli nga bwa byakwerinda mutegere bulungi nnyo busoma butya. Eno security alert egenda buli muntu yenna eyalwana mu lutalo lw'ekinaana olwaleeta nakyemalira Yoseri tibahabulwa Nyandwe Mbuyinza. Maituga nti enkima gyekoma okuwalampa omuti wattu gyekoma okuwoleresa obwere bwayo. Wetwogerera essaawa zino eyavumanga banne nti batujju batemu bawamba batta babbi bakola buli kimu ate ye abisusizza we baali babikomya. Ate bwe kuva kwanjula ne katandika butandisi nti Kaliira azadde oba okaliira batugamba nti bukaba kavudde kwanju kaba kavudde kuki kavudde kwanjula nti omunafu azadde Kaliira ye ng'omuzadde nakabutuzi munafu muzibu ate omwana gwazadde mu kufenka teri yamukwatira nsawo kati kyekyorekera bulungi wakati wa daily drinking general kitabu Yoseri twabula utarosera mutano mukantale kinsere muzizide sanga bisibe Nyando Yoseri. Kati katandike na security alert yaliro bwoba manyi nga walwana mu 8 mpaka 86 ngoli musajja muganda nkutegeeza nti okusinzira ku presa mujita piresa ne panic eri mu nyumba ya mweri mu refugee camp Entebbe saako ne Nakasero ne mu kibiina kya National Advance Movement oba kya National Advance Movement bali mu panic batya. Yoseri ne mutabani we omuna Kenya wo mu Tanzania Didigi bayina ekirowoozo ekigamba nti mwe bawo veteran naddala abaganda abali mu nsiko mu 1986 mwe mutandise okugumya Robert Kyagulanyi Center munomuwa information ne intelligence butya wasobola okubisana ne Museveni amokube ekyobugazi oba amokube engalike. Kati ono muvubuka Didigi alina endowooza nti mwe bawo veteran oba retired serving officers mu UPDF abali mu 8 mpaka 86 mwe mugumi muzukulu w'Obuganda Robert Kyagulanyi Center munomuwa obukodyo nabo kibwayinza okulwana Yoseri tibahabulwa era ye Didigi yagambye bw'ati mu meeting gye batuddemu eyachama. Yagambye kyandibanga abantu abawummula mu magye abalwana ne muzeeyi bebawa confidence n'okubegera Kyagulanyi gwayita Kabobi okumuwa intelligence okuba nti asobola okubiisana ne muzeeyi Kaguta. Information njala gisoma mu Luzungu mujule bulungi jidda mu Luganda katono nenga security alert. Obubaka buno butambula butaba security alert. Eri mwenna abalwanyi eri kanjisoko mu Luzungu ne jidde mu Luganda. Fellow fighters of National Resistance Army rebels of 1981 to 1986, you must take care from now. The regime we brought on bloodshed, where our parents, sisters, and brothers murdered on the cause of the 27 men. Ulida. Eri mwenna abalwanyi aba National Resistance Army abayingira mbuyekera mu 1981 mpaka 1986 mutegeezebwa nti mwegendereze nnyo era mwefeeko nnyo. Eno government y'omusibira mu bwa Yoseri gye mwaleeta nga mukozesa omusaayi gwammwe gwe mwayiwa nga n'abazadde bamwe baaguyuwa bannyina mmwe ssaako ne baganda bammwe abattibwa olw'abantu 27 abajja mu Uganda bagaye bati. The meeting sat and discussed where Kyagulanyi gets all the powers to destabilize NRM in power. Some officers explained that NRA Baganda fighters will they supply him with all information bulira bulungi nnyo katika kude mu Luganda wali otegeere nti mu meeting gye baatuuzizza abatamanya ngamba abo baateesezza ne bagamba nti basubira nti Kyagulanyi
amaanyi galina n'okutigomya government ya National Buzz Movement eri mu buyinza essaawa zino nti abamu ku balwanyi abakyalimu bannyonnyodde Yoseri nti abalwanyi abaganda abali mu National Resistance Army bano nno be bawa Robert Kyagulanyi Ssentamu amawulire obukodyo na butya bonna bwalina okulwanyisaamu Yoseri tibahabula tabasira mutabano wa Kalekyezi. Tugenze mu maaso. I've been telling you all the time that this is going to change in the army for one origin, has an agenda. Bagambye nti kino kyonna twakibategeeza nenga mwewugulazanga abafuka banaaba nti kijja kutuuka ekiseera nga bakyusa buli kimu nga kigenda mu ggwanga limu eri abo abasajja abanyalwanda essaawa zino abeefuddemu. Tugenze mu maaso. Mind your NRA troops was for General Museveni after was whisked by his key people. Now they became fear that Baganda fighters all were going to be arrested due to the support of Kyagulanyi Robert Ssentamu. Remember, in 2021 elections, General Mbadi told Museveni that all your NRA troops are going to join Kyagulanyi to overthrow him in power. Ulira bulungi. Nti muchiteke mbongo bwamwe mwenna abalwanyi abalwana mu 86 n'amagye ga NRA nti mwerabira nti Yoseri tibahabulwa ne banne bonna balina b'essaawa zino bali mu kutya nti abalwanyi abalwana abayeekera abaganda nti nabo bagenda abalwanyi bonna abalwana abaganda bakwatibwe olw'ensonga nti bano bajja kuba bawa omuzinzi ogw'okuyamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe kyali mu kalulu akawedde aka 2020 mumpulya bulungi nnyo. Omutamanya ngamba General Mbadi yagambye Yoseri tibahabulwa nti abalwanyi abo bonna bajja kwegatta lumu bajje gavumenti y'omubuyinza olw'ensonga nti bakira bulungi era kigenda mu maaso. Ulira bulungi. General Museveni ordered to directed General Elweru Peter to make aggressive mobilization for all NRM veterans and take to Singo for training and take to Somalia for die there. Bagambye nti Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa yalagidde butereevu nnyo omukulu General Elweru okufuba okulaba nga anoonya ebuzizi yonna okunoonya abo abaaliko abalwanyi era abaawummula babatwale mu tendekero ly'amagye essingo badde batendekerwe abasigadde abatwale Somalia bwattu bafiireyo togge. Tugenze mu maaso. This battle group from 30, 31, 32, 33, it was a planned game to let us all Luwero fighters to be finished there. Bagambye bati nti olutalo olw'ebibinja bino mu myaka gino omuli 3, 31, 32, 33 nti bonna gwali muzannyo muteeketeeke eri abo bonna abalwanyi abali mu Luweero okubeera nti bamalibwawo mu ngeri eyo. Bagambye now take care from now. Suspiciously is now for us and planned mission is underway to cause us all let them be safely in their leadership. Bakutegeeza ne bagamba nti okuva na leero mubeere nnyo beegendereza era mu bye mukola byonna mukimanye nti waliwo enteekateeka namutaayika eri mu kkubo ey'okubasaanyaawo nga nenda bugisimufungize. Ke kabadde kasecurity kamu mwenna then kati njagala kutandika video eyatulese mu butongole olw'ensonga tetugenda kulwawo mangu nnyo information tuyina nnyingi nnyo ey'olwaleero. Alright, katusooke tutandike bwetu kati mu butongole ka video katandise. Mwenna bannayuganda gye muli njagala obatuusaako obubaka obw'enjawulo. Mubuulidde omukulembeze ng'abwogera njagala mbunnyonnyole nga ba NRM propagandalist ba blackmailers tebannabuvuunula kifuula nnenge. Olwaliro ebadde press conference ku kitebe kya National Platform e Kavule omukulembeze waffe omulonde omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awo obubaka obw'enjawulo. Wabula mubaka bw'awadde nali nawo bagambako ddagabye bw'ati. Mu mwenna abakulembeze abalondebwa abantu kye kiseera tuve ku mutendera Museveni gwabadde atumanyidde ko tugere ku mutendera ogwokubiri.
Nakutegeeza nti buli mukulembeze yenna okuva ku Resuwano guwagira enkyukakyuka okutuuka ku member parliament mulina okutandika okuliyetinga oba okutandika okutondawo ze tuyita eggaali mu lulimi olwaffe olw'enjogera eriwo. Omukulembeze agambye nti mwenna abakulembeze abalonde aba National Platform n'abatali balonde nga musuubira okulondebwa abategeezezza mu ggwanga lyonna mutondeewo eggaali. Eggaali olulimi lwaffe ennaku zino lwakwogera twogeramu ennaku zino lw'ekivubuka wabula eyo eggaali gy'ogenda okuteekawo gye njagala nkunnyonnyole ng'aba NRM tebannafuula bigambo bino bitwala gye balina bitwala nga bwe birina okubeera. Kambi bannyonnyole bulungi mubitegeere era mutambuze obubaka buno ng'aba NRM tebannakifuula kyakwogera na kwesirwaza ng'ate message bagimanyi bulungi nnyo. Alright, kati bannyonnyole bulungi nnyo. Ennaku z'omwezi 16 ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga omwezi ogwokusatu omwaka 2025 kankaddemu ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 olwaliro President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ng'ayogerako eri bannayuganda saako n'abo bakulembera n'abo abamuwerekera ku kitebe ekikulu kya National Platform Kavule ategeeza abakulembeze bonna ntugenda mu kalulu akakasammeeme akalimu okulya n'okukomba essowaani. N'abategeeza nti mukulembeze wenna wandyetaaze okutondawo eggaali eneekuuma akalulu eneekuuma naawe ng'omuntu kubanga singa twali tetulina baana bamalirivu mu kalulu k'ekawempe wattu amagye ne Museveni bali bamalidde okubba akalulu ako. Olw'ensonga temukimanyi nti ne gavumenti yennyini kati ekozesa ate abantu abamenyi b'amateeka be bayize tuyita eggaali ezimuwulira nabo okutandika okutulugunya n'okubba abantu. Kati ekyenjowo kiri wano kankibannyonnyole bulungi nnyo. Ssemateeka wa Uganda omuwandiike mu kawaayiro namba emu akasooka ke tuyita ati kwagamba nti bulira bulungi nnyo. Kagamba obuyinza buli mu bantu. Power belongs to people. Kitegeeza nti bwa power belongs to people. Akalulu ako namba emu Ssentebe President waffe kasinziremu bagamba nti obuyinza buli mu mmwe okuuma obulu n'okukuuma abantu n'okuuma bakulembeze bammwe. Bw'akugamba nti tugenda tuteekawo mutandika okutondawo eggaali tategeeza nti kuteekawo ggaali yakuba bantu kutulugunya abantu oba kuba amasimu g'abantu. No, that is wrong. Bw'owulira wa NRM yenna ng'atandise okukyusa statement gati Kyagulanyi yagambye tuteekewo ggaali kuba bakimanyi nti eggaali zaakubba. No, eggaali yaffe President gyagambye yabakulembeze yakukuuma kalulu kaffe yakuduumira bantu baffe na kukyusa bukulembeze teriimu kubba masimu kunyakula kuba bantu. No, bw'oli wa NRM yenna ng'atandise okuga nti President Kyagulanyi yagambye mu kulyetinga eggaali kati bajja kuleeta ziri eggaali ezaabwe ez'ababbi abba obusimu n'abamenya abantu n'okubakuba okubamenya emba bo ze bajja okuleeta bagambe ffe eggaali yaffe eggwa mu Constitution ya Uganda article number 1 power belongs to people nti security y'omuntu etandikira ku ggwe nga tonnalaba wa security kujja kukuuma security etandikira ku ggwe. Eggaali mulina otandika ozikulyetinga okuva ku kyalo ku Muluka ku Gombola ku district ne ku constituency wano wonna walina okuba nga mukulyetinzeewo eggaali ebanga security team erina okukuuma abakulembeze egenda okukuuma akalulu era ejja okuba ng'eduumibwa kubanga kiri mu ssemateeka wa Uganda temumenya mateeka. Ekyenjawulo eggaali yaffe si y'abanyakuzi ba busimu si y'abakubi b'abantu era si y'abatemu. Eggaali yaffe egenda tuyambako mu kujja Museveni mu buyinza nga tukuuma akalulu kaffe aka protective vote n'okukuuma bakulembeze baffe period era nga kigenda kubeera ku record nti omukulembeze nabo okulyetinga eggaali omakinga sure nti eggaali eyo ekola ebijja mu ssemateeka wa National Platform okukuuma abantu n'ebintu byabwe n'okukuuma obululu n'okujja Museveni mu buyinza. Si kuba bantu si kumenya amayumba g'abantu si kubba masimu. No, oyo ava ku mateeka amawandiika g'eggaali eyo ekulyetingiddwa abeera zizagwa naggomola era muhandolingayo ku poliisi. Opulidde bulungi nnyo era omuhandolingayo ku poliisi. So kiba kitegeeza nti omuntu oyo aba ategeezeddwako bulungi nnyo nti ye atuviire. Mukitegedde bulungi nnyo sekinjagadde obategeeza mubeere beegendereza nnyo olw'ensonga nti abantu bano bajja kwagala okukyusa statement President gy'akozesezza bagikozesemu kye baagala. So no, awo wenjagadde mbategeeze bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso. Kati mukulu Nyando Yoseeri nkulabyeko ng'ologootana ng'asima amalaalo ga Musanjiwa ne basajja bonna aba National Resistance Movement
njagala asooke mbasomese bintu bibiri mu bikitegere bulungi nnyo. Bulijjo mbagamba we are under occupation nga muwakana. Ne mbagamba we are under family law nga muwakana. Kati olwali njagala mukitegeere. Bwe ngamba occupation tuli mbuwambe nga basajja baagala kutwala nsi. Naye nga baagala ogitwala batufugira mu system ya family. System ya family eyambibwako abo abeeyita bannayuganda abaluvutto abaagala ensimbi be bakozesa. Kati bulijjo mwina kye mutategeera kye njagala mbategeeze mukitegeere bulungi nnyo. National Resistance Army tevanga war. Buli kintu kyonna Museveni kiyajja nakyo ng'ali mu nsiko kikyalimu resistance. Just yakyusa mbukyusa manya. National Resistance Army era ye National Resistance Movement. Bakyusa mbukyusa ennyukuta ane bagijjako ne bateekako ma. Ompulidde bulungi nnyo. Bajjako bujja nnyukuta a ne bateekako ennyukuta ma. National Resistance Movement eri yaabwe original National Resistance Army. Kati mu system eyo mulimu ebintu bibiri. Bano baleetawo kye bayita political wing ne military wing. Waliwo military wing ne political wing. Kati badde batufugira bintu bibiri. Military wing kye kintu Museveni kiyajjiramu okuva mu nsiko. Yensonga lwaki owuninga amagye n'akulyetinga ne sub departments mu magye. Omuli SFC, omuli Jati, omuli Semwai, omuli ISO, omuli polisi, omuli buli kimu nga yasobola okwesubdividingiramu ebiwayi bye mu magye kubanga ekyo gye bayita military wing gye yajja nayo mu nsiko okuva ku 1998 mpaka olwaleero. Museveni owns army 100%. That is his personal business. Nchidam. Let nobody lie to you that UPDF belongs to Uganda and is no a big no. UPDF, it is Museveni's business and he has all mandate to command without any interfere or without any question, without consulting anyone. Like as is supposed to be, that any sitting president is supposed to consult the parliament before he orders the army to cross any Ugandan border or to invade any country. Kati amagye gano agayinamu gagenga ye. Kati walina atusibe ekiwanateka political wing eya NRA. Kati political wing yafa n'okuzika kwagwa. Nchiddamu Museveni adatufugira bintu bibiri. Ng'ayina military wing eyo eri personal. Eringa ye ne underwear ye. Wabula political wing kyekifaananyi kyabadde atufugiramu nga tugenda mu kalulu. Kati essaawa zino yamaze okirializinga political wing gye bayita NRA, National Resistance Movement, yafa teriiwo. Kyova olaba bwe tuba tugenze mu kalulu akozesa amagye, poliisi, ba RDC okukola effujjo lyonna ng'ayagala okutwala obuyinza abantu batamuwadde. Do you copy that? Kati njala nkusomese wano otegere bulungi nnyo. Ekya military wing nkikunyonyodde bulungi nnyo. Kati nkunyonyere kiri political. Kati military wing yejesigaliza yiye nga ye asobola okukola ekintu kyayagala. Political wing n'agiteekamu abantu be. Naye abantu bano bonna ku ground bafu NRM tekyaliko ne bwakola atya. Kati NRM bwefa ayina kuleeta ate military wing enforcing ye byayagala ng'omuntu. Kwe kutandika okuleeta amagye mu kulonda. Ng'ate mu ssemateeka wa Electoral Commission owa Constitution ya Uganda alambika bulungi nti amagye tegakkirizibwa kwetaba mu bintu bya kulonda wadde okuba bantu emiggo. Ndooza muntegedde bulungi nnyo. Bwe mmala kikutegeeza ekyo kati njagala okiwulire bulungi nnyo kijje kwange. Bwe tuba bakugenda mu kalulu nga tugenda katuukamu. Lwaki bwe tuba bagenda mu kalulu katuukamu? Nze nina essuubi. Mu kutambula kono kwe tugenda otuuka wali wayinza okubaawo ekintu kyonna. Nina essuubi. Mu kutambula nga tetunnatuuka mu mwaka guli wayinza okugwawo ekintu kyonna.
ne tutagenda mu kalulu. Ekyo mukiteeke mu bwongo bwammwe. Wabula singa akalulu kabeerawo tekagenda kubeera nti zino zigenda kubeera kulonda kwa bulijjo. No, akalulu kagenda kubeera between National Resistance Army versus indigenous Ugandans. Oro NRM evuddemu kuba NRM yafa. Teriiwo lwaki yafa. Omuntu wa NRM kwambala essati ya NRM bamusasula ssente. Tebasobola kunywa mu public kwogera abantu babakoowa. Ekyo mukitegedde bulungi. Kati akalu ke tugendamu kagenda kubeera between NRA, that is the National Resistance Army, ne Bannayuganda. Era musuubire nti bagenda kulukuluutinga nga bali mu kulukuti okuba abantu emigono okubatta ebyobululu byonna magye gagenda okuba gatekinga on. Kino batte mukimanyi nti returning officer abasinga obungi ng'ogyeko bya Simon byabakama 80% returning officer bonna ba ISO abalala baseemwayi. Nchiddamu returning officer bonna basinga ba ISO baseemwayi. Nga ne yabaddalemedde akaluka Mwogeza Dembe Nalukola Elias omusajja gomala naye wa ISO. Ekyo mugende mukinoonyerezeeko. Kuno emikatabazi kwoli okimanyi bulungi ti omusajja oyo musoga musajja wa ISO mutambula babiri sat na pesa nawe okimanyi nti omusajja yabaddalemedde ayaganya okulagirwa Nalukola musajja wa ISO kimanyi bulungi nnyo. So kati mutegedde bulungi njagadde nsoko basomesa ebintu bino bitegere bulungi. Tugenda okusomesa protest vote nga mutegedde kitugendamu. Kana akaluka tugendamu NRM teriwo yafadda. So tugenda kwengejinga amagye ga NRA. Kuba tebalina option. Politically NRM is dead and is nowhere to be seen. Lwaki? Mu meeting eya today basaze bagambe nti kati bandika kukola countrywide tour okulaunching movement batandikidde mu Buganda. Wabula mu Buganda abantu babagambiddewo day one, we are no longer interested in national robbers movement. Era Museveni yakitegedde nti abasajja n'abakazi abamulimba nti balina support mu Buganda tebangawo teriiwo era babubbi. Museveni yakozeseza miliyoni 10,000 mu kalulu ke Kawempe. Miliyoni 10,000 ze billionaires nya yakozeseza miliyoni 10,000 mu kalulu ke Kawempe. Ekyasinza omunyiiza and the fact is tebakulimba nti NRM egenda kuteeka omusango mu court. Nabagambi bakikozesa mu ngeri bbiri. Bagenda kikosa nga diversion ekiraba bageza kutiisa. Lwaki? Okusinziira ku statistics n'okubala okutuufu Muwala Moses Kigongo yafunye obululu 12. Okusinziira ku bwaliro okutuufu Muwala Moses yafunye obululu 12 tebakulya ssente. Obulu bwasigadde bwonna bwabadde bwa kifeesi n'obwabbye ebbanga ne babadde bamaze. Gwokimanyi nti ennyumba Honorable Joel Ssenyonyi General Secretary Lucy Luwongo gye basanzeemu nga batikinga obulu. Ennyumba emu abaddemu ne Igeme Nabeeta naye yabaddemu lwakuba yaganya okufuluma yasigadde mu nju omwo. N'abayayo be yabadde ava nabe Busoga. Igeme Nabeeta naye yabadde mu nnyumba eyo ensi teyayagadde kuvayo nsi kumulaba. Nkiddamu Farida Nambi yabadde n'obululu 12 tannawezaako bululu 8 talina we yabujje. Kino nkibalalira. Bekaza bwekaza nga abasazi b'ebyayi ku kkubo teri agenda mu kooti kuwawe okujja kutumalira obudde. Yensonga lwaki the same time ate bagenda mu kooti the same time ate balonkinze Sime Buganda taking over Buganda. Lwaki temusoka ne mukanda akalulu ke Kawempe akabalemye ate mugatugenda mu kooti kati kambawe ekibala ekituufu mu kitegere bulungi nnyo. Buli omu njagala owulirize wano bulungi nnyo.
National Reverse Movement National Reverse Movement baba yasereze bisiyaga mujjukira bwe batandika okuteeka register zaabwe mu Buganda wonna nga bali registeringa ne bali registeringa mambo kama Maserengeta ne bavugati baga NRM eina milioni yagambe ina milioni 2 ze yakawandiisa njagala munkwate bulungi mulize bintu bino NRM ebadde eina register ze kola obange ebadde updating register zayo countrywide yavayo ne government eina yo eina yamado okwa upgrading gundi membership yazo eina abalonzi oba abawagizi milioni zali 18 milioni mmeka 2 musoke mpwano figure ntufu wakati wa milioni 18 kwa 2 no zili milioni 2 zebagamba nti countrywide baina milioni 2 ezaabwe zibamaze okuwandiisa ez'abawagizi era abalonzi kati abasajja bano wammanga Salimu Uhuru owapiraawo Rosemary Seninde atakyalira nsiko Kiwanda Suubi Twadwongo Misa Kabanda Tofa Chofa Togabye amanya ago mugawulidde bude bulungi nnyo Salimu Uhuru owapiraawo Rosemary Seninde atakyalira nsiko Misa Kabanda Minister wa Kampala Kiwanda Suubi Twadwongo ne Chofa Togabye bagamba yo seriti bahabulwa lutabayisura mutabani wa karensi ya mizezide nsanga bisibinti yo mzeyi ekintu kiri mulala kantu akamaze dalwachi botwa upgradinga egundi registers of ya tuina abalonzi emitwalaga mu Kawempe North tuina register ine emitwalaga ejabalonzi yose inagamba viva emitwala 2 kujje tukawuse buva emitwalaga kuno kwebali bonnamba laba kati kuno kwebali munanga yoseri nga asugumbiza nga kimezizo ko musana amanya gano gensomie nga kuliko ne mukulu Barambaru Gahara wa Barambaru Pama nga bagamba yoseri twali registering emitwala 2 gy'abalonzi nalo wegiri mu Kawempe North kati ngolo bataddeko ne Electoral Commission giri gibateeka mu giri mu edi muto nuwa muto gye basomesa nga bali kushuwa diwa ine mitwalo nga 25 kati munange nga bakola yoseri milioni 10 bakola yoseri milioni 10 bwe bumbi buna okubuteeka e Kawempe bano bensomye nga batuula mu kifo ekimu nga bagabana milioni 10 bonna kati Museveni ekyobusiru kiyakoze ne mutabani we Derek King General nga bagaba kagana mbubi tujja katwala mbubi nga ba deploying amaji nga bakasoga kakalakata emiggo ngeye mwabiwulidde byonna byonna sagala kudda yeyo bagenda okumala okubaliriza okulonda wallahi nga kiswaza okugamba nti Nambi yafunye obululu 15 kyovola bakyali ono eyabadde alangirira bwe bamaze okubalaliza tisi zonna ne bagamba tubagenze mu break mukudda obwedda beetoola emmeeza baddeeno baddeeri nga baagalagaba tulangirira batya 15 tulangirira batya 15 luno ne batandika okuddawo ne beemoola kyattola omusitedda kikangana nga batuddawo beekyanga kobot manja kale katuteeke mwaka 8 nakajja kumala nga munne bateeka mwaka 8 bwato nalukola nga afuna gumu 7 kati bamala okubakuba ogumu 7 Museveni abayita abagaba gundi musoke mujje wano I'm not old enough to fool me around that we have almost 200,000 people or voters who are going to vote in what? In Kawempe North. How you told me we have almost 200 people in Kawempe North, and the results came out that Narukora won. No. Ngempite zivuga nga bakyasobola okuddamu ekintu kyonna bamuga balina emitwala aga gye bali gye sitalinga akaluka agenza okufuluma
ngana lokola inaga mukasanvu nambi alina 15 wabula bamotero dubutisika nabagamba emitwala abiri giri jalazewa lwaki bandironze emitwala 5 tumante 15 gine we jabulidde naye ne tufuna obululu 15 okitegedde bulungi nnyo kati wali okulya ne kukomba essowaani wabula we twogeredde olunaku lwaleero amanya g'emmenye gano gasibyeko ku sseemwayo embuya nga bababuuza akana n'akataano mwatugamba muyina abalonzi emitwalo 2 Kawempe North kyazze kitya nga twafunye obululu 15 wadde batereddemu ne tufuna kanaana kyazze kitya nga kuba kuliko asobola okwogera nti muzeeyi ekintu kyabadde bwe kiti buli omu nga matama ntengu kati kansoke mmala okusekereyo senti bahabulwa mukulu muzeeyi zedde ensanga bisibenda nyini kabuyonje tambula toli wa kitalo nga gwe olowooza wattu twali tulabe banene emirembe engalo political wing yo eya National Labourers Movement as well National Labourers Movement mu Buganda ne mu Uganda yafadda omanyi kye bayita wali oliddeko amagi n'olya ebinyeebwa n'olya ffene amagi ag'empogola n'olya ffene n'olidako n'empuuta gwe kenyini n'oyita nnakku ayise nnakku n'otyo okuwulira ekikuvuddemu ng'oyise nnakku kati NRM mu Uganda ne mu Buganda as well tolina muntu g'osobola kugamba nti NRM n'agikkiriza mu Buganda ne mu Uganda nkunnyonnyodde lya ebinyeebwa bino esiike olina amagi gano ag'empogola amafumbe olireko ffene olireko n'empuuta okwate katima bwe gwe kenyini akutte katima ojja kutya okuwuliza by'okwatidde katima ojja kutya kati NRM muunya mu luzungu olufuutifuuti bagamba National Labourers Movement stinks ekigambo stink kitegeeza kiwunya waliwo kafirimu ke baakatwala bangende bakata life stinks kyobulamu buwunya life stinks kati NRM stinks countrywide teri muntu ayagala kulya ekigambo kye bayita NRM for example mumanyi mulowooza nsaaga kati gyabadde yeesugulira mu maserengeta gaabwe nti ayinayo support mukulu munne mutemu munne Jimuhwezi bw'agenzeeyo bwe yabaddeyo olunaku lwajjo mumanyi batandise naye bategere ndeyo abatutta abantu babakooye nga yataddeyo laale yakanyiza gamba NRM hoye nga tewali wadde omuntu anyi nga bakongooza bigere wulira bulungi nnyo eyo mbala ewa Jimuhwezi yabadde agenze okuteeka laale ye bayitayo lubaya mbala gye yagenze ngawoza NRM hoye bamugamba kachengere baba kachi bakyogera bata kachemba tabagala kumanya baga leba ebirebe kati bobanga gye mugamba wammwe ne owunyira zizi kati gwosindike bana ababbi bo mu Buganda 1 kasuke kubuli ekino Museveni abakuleeta wootudde mu ntebe ne mukazi wo Janet muzimbidde ebigere baali Baganda bobanga Abaganda essaawa zino bwogoba ku ttaka bobanga Abaganda essaawa zino bali mu safe house bobanga Abaganda botulugunya nga mu gavumenti baliimu bobanga Abaganda weegeza mu kutta kabaka waabwe weegeza mu kutandika okukyankanya Obuganda nga butekamu divide gw'osuubidde nti ogenda kusindika zinemba embaata zigenda kubba bagenda kubba okwatibwa obusungu otandika obbatuga ate tujja kubeera very happy okututtira embaata zo zennyini ezikubba omanye ekizibu yoseeri bw'otuula mu ntebe oti n'ozijjagala nga sseko ketudde ku majibu weti ng'egenda kubiika nga toyagala bakuyita tiba habulwa you are not advised tebakubabula buli muntu akugamba omulaba nti gwe omusinga okutegeera ate nga basinga obungi bakutya nobody can tell you the truth whoever comes out to tell you the truth the real truth you hate him or mu blocking
amazima gali nti National Resistance Movement or National Advance Movement yavadda mu Uganda. Nobody wants to know. That's the reason you spend money in bribing, kidnapping, killing, and ballot stuffing. That is it, chemusobola. But what tugenze mukalukali free and fair, tocha asobola kuweza the 15%. That's the fact. Why? Bobanga n'abasajja boga nti gwo bakulira gwo bawa orders. Aba police, they can vote Kyagulanyi. Amaje, they can vote Kyagulanyi. Nemu SFC military, SFC barracks nga balonda Kyagulanyi. Oba osigazizaaki. Tolina kintu. Kati bano bakiwanda suubi. Nabbanja Namatimbo. Alinga ffena ataayawula. Leeta bano barambaruga hale omusezi. Leeta sime bano baseninde rozimera batakyalira nsiko. Leeta ono musajja pira Uhuru Kenyatta sime Uhuru simanyali bakoze eki. Ono kyofa togabye atasobola kumira batukugira kuba kolera temulina mugenda kujja kaulu. Wabula katutandise okutegera strategy tugenda okukola mu area etya kubanja natwangu. One strategy sokeri wait. Buli mbera lweberawo ekuyigiriza kye kigenda okuddako. Kasoke mbasomesa akantu kano. Olunaku lwe bakuzaala lw'omanya ensi bw'efaanana. Bw'oba oli mu lubuto lwa nnyoko y'amanya ensi bw'efaanana. Olunaku lwe bakuzaala lwaki bafuba nnyo kusuna? Baagala okabala bategeere nti okola ki? Osobola okukaaba oli mulamu. Era ko olunaku lw'otegeera ensi entuufu bw'ebeera. Era lw'ojja osanga ebizibu n'obitegeera ensi bw'efaanana. Kati n'olwaliro wetwogerera essaawa zino ku nsi tulinako embaga ezi 3. Tulinako embaga ey'okuzaalibwa, embaga ey'obugole n'embaga ey'okufa. Omwana ne bakuzaala tomanyi baali abaddewo nga nnyoko akuzaala. Ku mbaga y'obugole wattu otegerako batono nnyo bakuwadde ebirabo ne bawadde kaadi abasinga obungi tobategeera. Ne ku mbaga y'okufa tosobola kumanya abaana abadde mu kuziika. Kati kankuwa ekyokulabirako ekituufu. Wetwogerera essaawa zino buli munnayuganda yenna abadde atya abasajja ba NRM, both ba minister ba RDC ba puso pupu countrywide. Njagala kugamba tekyali munnayuganda atya abasajja bo simanyi kyemanero siwone simanyi kyemanero sifiri simanyi puso RDC. Nobody fear them. In fact giteeke wali tekyali atya minister kubanga beweebudde publicly tebakyalina respect. Eyo ne factor giteeke wali. The brave mistake you made in your entire life is to let the army the bad or the brave mistake you made is you to let the army to associate with the civilians. That was the brave mistake. Previously, bwe tolabanga amagye n'emmundu nga tutya nnyo. Kati amagye abantu bagamanyi, bamanyi nti bali bantu bannaabwe, ate nabo banyigiriziddwa kati baintegratinze. Abantu n'amagye baintegratinze tebakyatya magye, tebakyatya mmundu nowhere. Okitegedde bulungi nnyo. Kubanga ow'amagye alina ba relatives. Tukola profiling, abaana bakola profiling. Ow'amagye agamba Museveni agenda nze bagenda kunkolako profiling ngenda kudda ludda wa ntayi. Ekyo nakyo mwakola nsobi. Abantu bategedde amagye. 1. Fear ebaddewo ey'amaanyi eya kidnap and torture. Omuntu bw'agetinga used ku torture oba tokyasobola mubulira kintu kyonna okujjako ng'omusse. Ate bw'omutta oba omuyambye kubanga tagenda kumanya kiki kiddako aba agenzi w'omutonzi w'essaawa ye beetuuse. Kati abo tebakyatya magye, tokya bagitegedde oba tokyalinze, tebakyalina fiya, tebakyalina kintu kikyosigaziza. Nzizegga ebintu bino baga nti dikiteta yenna akola ensobi talina watakolera nsobi. Buli gwegenda otundira abaana bonna muto kyalinze bagumu nnyo n'okusinga kye mwali mulowooza.
njagala bwa mu experience kano omuntu ngaba mukutte naberako mukomera nalimanyira abata kyagala kubera bweru nowhere bwe bakwata omuntu namanyira embera yekomera abata kyagala kubera bweru aba yagala kubera mukomera omuzadde njagala onjulire bozala omwana n'omumanyizo mukuba omwana aguba nakola ebikolo biro erode bagenda kunkuba ekyo nakimanyira omwana aguba omuzadde njagala bw'oba ozadde omwana ng'omutulugunya omboggolero omukola agakobero gonna omwana atuuka n'aguba kati bannayuganda batandise okuguba batandise okubeera resistant kutocha ku kidnap n'amagye kati kikyoba osigazizza kitegeeza tolinawo option ndala yonna one mubadde ne ba propagandalist abakola ku media non-mainstream medias mwina kiki now ne bw'onoosindika jjaani ayogere tebakyasobola kwogera kubanga mwina ekizibu kimu kankikunyumya okitegeere buli muntu ali mu National Labourers Movement aina command eyiye so you have an coordinated party, you have uncoordinated orders. Buli muntu aina amaanyi ge buli muntu awa orders ze. That means mwenna muli uncoordinated. Nekyabadde mu Kawempe balama wa orders ze, Rosemary Senida tachali yasuka wa orders ze, Bachifesi wa orders zaabwe, Aladisa wa orders ze, buli omunga wa orders ze teri omuntu akkiriza kati kiba ki confusing timu zamwe onangambi bwati kati nkole ki. So in process mba losing credibility ne where to go. But right now nebo no sindikani ku TV ajagament National Unity Platform babejega wait a minute. Agamba ati mu B National Unity Platform babbi wait a minute gwani. Ntinze Tadongo, there are so many times bantu bakudde mu bubbi bwa sente. Nzani nze nabbanja almost namatimbo wabba babati obbi amataka buli mwaka manyi oli mubbi. Ogenda kuleeta ane. Ogenda kuleeta ono mwogezi wa NRM, omwogezi wa government. Onani? Atunagenda gamoto ya kapere. One ya banda we ya Shoprite ne pen. Taina kyagenda gakuba mubbi. Leta chiwanda subi mukubba amataka mukubba sereza government mukumpanya bonna babbi. So whom are you going to bring in the public to convince the public that you are not thieves, you are not murderers, your government doesn't kidnap people? Nobody, including you Museveni. A public ekumanyi oli mutemu, oli mulimba, otta owamba okumpanya. Tolina kyogenda gamba bantu. So mwe discreditinze politically, socially, economically, ensama iti muli babbi. Kati temwena kye mukyaga public. We are immune ku propaganda. We are immune ku blackmail. We are used kuba tolina muntu agenda kujja mu NRM nga si mubbi. Taliyo mumbuulire. Ogenda kuleeta nga si mubbi mu NRM. Ofuna opondo ya banda we naye yajja nayogerera government yammwe. Speaker Anita Amongi yabba Bahati. Aba Democrat in charge the speaker. Deputy speaker yabba amasanyalaze nakuba n'abaale emboko yomu kuba ina business South Sudan ne mu bimuzi neba ilike misango ani gwogenda okuleeta. Bali bavuka abaleta mu opposition bonna bitano bali bonna babbi ani gwogenda okuleeta agenda okwogerera. Buli muntu yena mu NRM mubbi. So temukyalina credibility. Yensonga lwaki na kino kankibagambe. Ensonga lwaki abawagizi mu National Labourers abakyali wabatono. They are yearning for money. If there is no money, they get basa mizaka moja chitegera. Muchira yishibere social media. Bachimanyi muri babbi nao baina kubajja mu sele batemba wadde sele baga bye Vietnam. That is the only picture which is in public. Museveni agategera kitufu. Fetukozo omulimu guno ku social media. I'm now operating 6 years. Sirina muntu gwe nali nsabye ekikumi okujja ko nga yagadde namba. Ne bakomole basinga obungi. Free of charge. Twetogulira time, twetogulira amasimu, twepangisiza, tweriisa, bwe kiba kiganyire bakuyambako abantu ba bulijjo. Naye mmwe teri ayogera ku mutimbagano ba ku TV nga teyasasuddwa. Okitegedde bulungi nnyo.
teri muntu asobola kwambala t-shirt ya NRM nga tasasuddwa kitegeeza baba bamanyi muli babbi no balina okumakinga sure nti babba ku sente mbate zimawadde boogera ebituufu kubanga bakimanyi ebituufu byebyo kati mukitegedde nti NRM eya political wing yafa teriiwo kanto waidi teriiwo kankunena kino Museveni kitegeere yensonga lwaki gwe ogula buguzi kati waguza opposition ya North Uganda yona wagiguze but watutte bakulembeze so si bantu basindika bakulembeze mu parliament. I'm here to remind you the only tactics now you have is to convince the so-called opposition figures across the country. You convince them, you give them money to leave opposition. But remember, those people were elected by indigenous. So you still have a lot of work to do. Because you just bribe one person, a leader, just an MP. But there is millions of people behind that person who can't even trust him the moment he crosses from opposition to NRM. That means that is them wasting. Chiringa wonogendo gule jino leke enkoko. Kitegeeza tolina kyokoze ebikama jogirese watu tuteji tolina kyokoze okitegedde bulungi nnyo kati bino tubagamba kati mugenda funa ekizibu one generation eruwe ssaawa zino emanyi politics nga emwaji mu makati ate mumanyi etya nti mwana mugimu ava ku lubaya oba ava ku ngozi muzze mukola blackmail propaganda mu ngeri esoboka ng'ensi temanyi kati abaana bategedde amazima bagamanyi kati mugenda kubawulira nga batokota wano tebakyalina fear kubanga ne bona otisa nonzita eri agenda okwogera okusinga nze nga bajja nga bakambwe ennyo okitegedde bulungi nnyo temukyana kye musobola kugamba bantu avudde osagala balwisaawo mutegedde bulungi nnyo se tumusuubira ti bonaba waabi just time wasting tebana kye bagenda bagamba awo tuvuddewo kati mwalabe ebbaluwa gye yawandiise ng'agamba nti ayagala kwogerako eri abantu bannayuganda kati kansooke mbasomera ebbaluwa mugiwulya bulungi nnyo nakuno kwoli yagambye bagenda kuwaaba si babagambye nti bagenda kuwaaba yes bataddeyo omusango no olwaki tebalina grounds Honorable Tinka yagambye mwabba bubi kuba temwabala byonna mbibanyonnyodde kati kansooke mbasomera ebbaluwa ngenda gisoma mu matobotobo nga nkonnyonnyola obuntu byewandiiseemu. First and foremost, abasajja bano bamanyira balinga enjala eruma ekiro. Museveni amanyira alinga afunisa malaya olubuto kubanga akaduuka oba okagadde. Malaya kasita omufunisa olubuto akaduuka oba okagadde ate bagenda kukolerawa. Kati yasuse ne yekyanga tugenda kuteeka okunoonyereza tulina kyogenda kunoonyereza buli kimu kyawedde kyekisookera ddala. Mu kifo ky'okugenda ye ebintu bye yawandiise mu bbaluwa ye ate baakoledde ddala. Njagala tusooke muwulire ddala. Yoseri eggwanga si gwe olifuga njala tokkiriza eggwanga lifugwa Salimu Hoozi Janet na Lwabwogo gwe bakozesanga ddame kwanika kongoye. I'm here to inform the public. The country called Uganda, Uganda Limited Company, landed by the family, led by Museveni, his younger brother Salim Sare, son Muhoozi Kanyarugaba, and their son-in-law Lwabwogo, plus the first wife, that is Janet Museveni. They're running a company called Uganda Limited. But Museveni, if you want to know that Museveni is not the one running that country, just get the piece of the letter which he wrote to the public, then you'll get to know that he's not the one in charge of that country. First of all, just bits. Oli bulungi nnyo okumanyira kususse n'okulengeza bannayuganda kutya bwe yawandiise ebbaluwa yagiwandiise bw'ati nti fellow Ugandans especially bazzukulu greetings nti bannayuganda bannange ne bazzukulu be ababuuzaako Museveni njagala eggwanga limanye muzzukulu wo yazaalibwa Muhoozi Natasha Patience ne Diana ne Lwabwogo period. We are not your grandkids or grandchildren. Bazukulu tuwamanyi bawanvuyirizivu balinge mmuli tetuli mu category kubanga twawula obwongo. Fe tetuli mu system ya sero bihogo and educate bihogo no.
Never ever call Ugandans Bazukuru because we are not among your family, which lacks common sense. Under your system, sell Bihogo and educate Bihogo, we don't belong in that family because you lack common sense. So never ever again address Ugandans that we are your Bazukuru. No, we are no longer attached to you because we already find out you're not a Ugandan plus your family. Which take it up on Vukana Soka, Mubazuku, Tetuli Bazuku, Bajaja for Tumamai Brunch. Which take it the Brunjino. Bamarokuba Itabazuku, Munkore and Toof, or Mukurembeze, you address Ugandans, not Bazuku. We are not your grandkids. I'm here to remind you. Tetuli Basilu, Obongo Tulina, Yesongarachi, we've managed to survive for 40 years. Under your torture, under corruption, under unemployment, we've managed to survive until now. So you can't call us Bazukuru when Bazukuru are suffering. You can't call us Bazukuru when you kidnap and torture Bazukuru. In Uganda, as we Baganda, we love more grandkids than our childrens. Twagala nnyo Bazukuru okusinga abaana baffe betuzaala kubanga ogwe musayo omutuufu katugo tuyita Bazukuru bonga ate otuwamba otutugunyo tumalizeko emirembe. Whom are you fooling? Mpozi muli undersell Bihogo, educate Bihogo out of the kati ngisoma mu bitundu ku bitundu eyo kwa introduction naagenda n'agamba the following allegations have come up. The ballot paper stuffing, outing results, destroying ballot papers in Kazo, Angola, Mbogomo, Skizoni, etc. because apparently some people did not want those votes to be counted. Nayo kakugamba nti okusinzira ku byogerwa n'ebyalabiddwako okubba obululu okumenya boxezo omuli Kazo, Angola, Mbogo n'ebitundu ebirala mbu abantu amba tebaagala babala obululu obwo mukulu. You are useless idiot. Eyagula essaati emu ng'amayembe gamugambye agigule to be easy to identify in the public. That barambaruga hari. The moment wakusambye kubayale ku Kazangu ku Mbogo ku kisawe ky'Ombogo babaze box esokanga nambi tayina wakalunaka oyo musajja wona alagira bakuba e box n'amagi ne gakuba abantu bonna. So eyo yabadde kizibu kyafuba kizibu kyammwe. Katika nkulagene omanyi temwetaaga mazima nze njagala mugende muwe mujja tuulira. Kankulage wano bye mukulu tuteka flash zooming oyo wa polisi omulaba adduka n'okudduka nga bakola effumu. Oh my God, what kind of country are we in? It's a video. Ebbaluwa ngenda gibasomera kasavu mpola mpola. Kati bw'omala okusomerawo ne nkubuuza ekyo omaze okyogera nkulaza obujulizi tugenze ku part to ebbaluwa yo n'ogamba ballot stuffing has been going on since 1961. That is how Uganda ended up being unstable. Yagambye nti okubba obululu kubadde kugenda maaso okuvira ddala mu 1961 era yeeye embeera lwaki Uganda ebadde teri mirembe. Yoseriti Bahabulwa Nyandwe njagala kutereezaamu wano mukulu. You might be old enough to convince your fellow old people, but not with the younger generation, because we understand, we read history. Don't fool Ugandans, as you've been fooling our grandies all along. We know how to make research, and we know how you change and cook your history. First and foremost, I'm here to address this big lie. In 1961, we had just a simple election which was organized
to see how the country will be governed. It wasn't a general election. It wasn't a public election. No. It was just a simple election to see how Uganda was supposed to be governed. Olundi. Nchidamu. Yagame ati mukumrenda kaga mugomo. Wali okukobo wekwatandikira. Bogenda kugola Moses. No kebera mbyafe byonna tewali okulonda kwa bonna mu ggwanga no. Okulonda okwaliwo kwali kwa kintu kitono nnyo kulaba butya eggwanga nkola kije ligenda kufugwamu. Nkola kije ligenda kufugwamu so tekwali kulonda bakulembeze ku mitendera gyonna. Do you copy that? Kati gobagati ballot staffing yatandika 1996 mugomo. No, that is wrong. Njagala